Gano ge gamu ku mayumba gakoneddwa ne galekebwa ku ttaka oluvannyuma lwa Namukadde Ssebugenyi Joseph okutunda ettaka lino eririko n'ebijjanga aliguzizza Naggaga Gadi Tulyahoza omusuubuzi w'empererwe. Okusinza ku booluganda ba Ssebugenyi, ettaka lino yalisikira okuva ku jjajjaabwe kyokka nga bagamba nti engeri gye bagobeddwamu ku ttaka nkyamu. Ekintu kino okutuuka ku kino kyaleetebwa chairman. Twatuukayo netumugamba ebintu bya wano tebitundibwa. Naye Kaaja yagenda wa muzeeyi ng'ayambibwako Matuvuropati ne babuzaabuza muzeeyi waffe. Bataddewo embeera nti ffe twagala kutta muzeeyi kitali kituufu. Waffe twamulaga nti embeera gye bakuteekawo yennyini baagala okwetta baba bamusayiningisa ebintu talina muntu amubeerawo ku lwa famire. Era twebuuza omwami oyo abantu abakyamu wa gy'abajja. Tulyazayo Gadi era agamba yeekwese mu banene bali mu State House. Wabula Muzeeyi Ssebugenyi adduse era nga tetusobodde kwogera naye. Omubaka wa Kawempe North mu lukiiko lw'eggwanga olukulu Haji Latif Ssebagala ayanguye okutuuka mu kifo kino era n'ategeeza nga bwe batagenda kuddamu kukkiriza muntu yenna kugoba abantu. Poliisi naye evumiridde ekikolwa kino eky'okumenya amayumba awatali kugoberera mitendera egirina okuyitibwamu abantu okusengulwa. Kale Francis, the son to Ssebugenyi Joseph, was telling me that there were people at their home demolishing and putting up an illegal fence. We swung in action and indeed we found the people there. Tugezezaako okutuukira Gadi Tulyahoza wabula ne tulemererwa kubanga agaanidde ddala okukwata essimu ye. Abamenya amayumba bonna poliisi ebakutte nga kati bakuumirwa ku poliisi y'e Kanyanya ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Lwanga William Katunda, WBS TV, Kanyanya.